kibaddemu nakisangako nga meeya bayindi ne baleeta abo bonna basemaga gundi najja gundi oyo gubattire egindi eri ongulu na mirembe ne wajjawo Walusimbi Mpanga awo ba Fred Semaganda ne bajja ne wajjawo Yiga ne wajjawo gundi ziri twawula bonna bazze wendi basebagala gundi Sebaana Kizito bazze wendi mu Kampala wa ate twagala muntu yesibe ku kintu nti abantu wange nduddewo naawe gundi babadde mwana mutoze nga ndi mu paaka wenkolera kwaga badde mwana muto ng'asoma wali Kampala Street Center nga bw'avaayo ajjawo n'atusangawo ne mukulu we ewa mukulu we nga nze nga ntunda tape ne mukulu we akalulu ka Lord Mayor kazi wangamba ali ku side ki wa predicting ki nakugamba nti gundi n'okufuna ekifo ky'okubiri nako gujja kuba mukisa ani Elias Lukwago kujja muntu aweereza mu kitundu ekyo n'omuwewula tayinza kubeera nga nze mba muwewudde byokoze bye bikuwa woloza bodda nnyo mu kibiina gofuna makise nnyingi nti oyo gundi aludde mu pitu kati yasinze woloza emirundi Uganda gye yakeeta mu Africa Cup of Nations ekoze nnyo bulungi nnyo era bayita timu ezikola bulungi gundi oyo yabadde nga ejja buli kaseera tebaleeta muntu most participating team champions baleeta muntu asinze kukola bulungi omuntu bakulaba omanyi olina okumanya ekintu kimu bw'obanga tonnaba kwesimbawo waliwo gundi grounds 3 oba 4 ezikukulembera esooka ekibiina mwoli kikulu ekyokubiri waliwo kye tuyita grassroot emirandira ekyokusatu performance yo obadde okola otya ekyokuna factor eyokuna behaviors eneeyisaayo eri ki kati kwezi zonna mbuulirako gundi gyabadde asinga okola obulungi Lukwago kale agambye abaddeyo emyaka emeka 15 akoze eki buli kyabadde aleeta nga gavumenti ekikuba buli kyabadde agezaako akijjawa buli wabadde aleetako bamulonda kukola ki omanyi okisooka obuuza olina essimu gijjeeyo onsakingira ekigambo Lord Mayor kitegeeza oba kitegeeza kuyiwawo mubiri nti gundi aleese kino okiwakanye ekiba kyekitegeeza kojja kuba nasoma kitono esiga nnyo Google kojja wulira obukozi bwa Lord Mayor bubadde bulina kulabwako naye ng'abantu bakola nabo gavumenti gyaweerezaamu temuwa mwaganya kukola Lord Mayor tatekwa kukolera mu gavumenti anti okutemyeko emikono n'amugambye nti ofune essimu yo osakinga ekigambo Lord Mayor kitegeeza kojja kitegeeza ki mwe mwasomako kuba tojja kuntwala walala nga tetunnamalawo ng'ate wewali program wewali ekinyusi ndoza kadata kankalabika kaweddeko kadata kireke kale nze kati ngenda kunnyonnyola Lord Mayor omulord ye muntu omugagga yes ayagaliza ekifo kyakulembera kigende mu maaso ng'akisakira okuva mu mikwano gye bagagga banne awo bwe nzija nga njagala kuzimba ku mwala nga ndi mugagga nga omwala guli awo guwekekamu babbi ne batigomya ekibuga ky'okulembera Kampala gusinisa amannyo bwegwe bali mu kibuga ky'okulembera ababbi babeera okwo nze nzija okuzimbako omugagga munno ate n'onsimbira ekkuuli oba Lord Mayor mulungi siganye kuzimba kukwoleese naye ogenda kuzimba otya gundi mukubi wa architecture ayina abakugu kwe beebuuzaako nalabanga pulani ye architecture kale omuganya ono okuzimba kiggundu omuganya okuzimba kati gwe tuwe entegekayo nga Lord Mayor tulage eyiyo
enezimba gye badde Kiggundu alisembi mbi nawe tugireyo architecture plan yo ogitulage so sikuwakanya so no onaze wadde ogamba mbu musibu oyagala alese iye n'agikulaga ene foolish Ugandan could approve it plan ya Kiggundu nze kyovula bantu Kiggundu simulinaako buzibu nayagala era nkyayagala oba asobola okuzimbako okuva mu binyira gye guva okutuuka ku Victoria eri wansi mu Port Bell aguzimbeko mu bbanga afuze emyaka ogambye abaddeko emyaka 10 nga wayagadde omuntu sikwagala nze nakugamba ekintu kimu nti ekituufu nkirabanga ki abadde ndi wa kibiina ki kojja nze nkwetanga mutunuulizi wa nsonga sikuusangako n'owaana kibiina kino nze ndaba birungi oli yakuze kuba namyalo bwakola ebirungi mbiraba era omugamba nti bwakola ebirungi mbiraba ono bwakola ebirungi mbiraba emyaka 11 egya Lord Mayor alabadde alina sasulwa kino ekyokumugobawo kyogamba bw'olisabira mu kyaki emyaka 4 baligikuwa oba balikugamba nti kati gwe bishop nti oyo musabi waffe akaddiridde muno n'olwekyo kati ababeera musenyoli gwe bagambye nti noyo yakyasinza okulwa mu kifo kati gundi kiraba gimuwe semuju bamuwe ekyapa kyayo bakimuwe ntibanange semuju otuweereza bulungi emyaka mingi ekyapa tukikusalira kira kiikino tuleme kwogera bintu biraga nti ate tetulina magezi kojja biki ebiwadde bali mwezi enkizo bali mwezi alina ekintu kimu alina ground alina ekibiina mwava kyetuyita omusingi alina nankani emirandira alina emirandira ekyokubiri alina ekibiina kye weekiri alina ne presidential candidate gondi mbuulira kale ali mu kibiina ki bagiyita PFF ani abadde presidential candidate wakyo tebalina kyoba ogudde oba tojja kusobola kuvuganya kuba tewali ajja kukubira mu pepe yakubira laale mmeka mu Kampala kati mwabagamba nti bamusasudde ye yesasudde kiyakubira laale mmeka okumatiza abantu kyagenda okukola n'okwenazaako kiri ekyokulwanyisa enkulaakulana yakubira laale mmeka bino nabisetinga Kiggundu kazimba omwalo ogwo singa waddewo n'omulala nandikumuwadde n'ogwe nalukolongo nandikumuwadde n'aguzimbako agujje gye guva agutuuke ku Port Bell okumanya kati nkubuulira incompetence ya gundi y'omwami omwe gwe mulowoolezaamu emyaka gy'amaze okimanyi Lord Mayor alina fandi enamba ng'alina bani kwatoola sente zalina okukozesa okuba kuyamba obaki okimanyi nti agirina ensawo eri naye mbuulirayo nti mwana wa gundi gwe yali ayambye oba kino nti n'aweererayo obwana bw'omu kisenyi oba bwegindi nti Mayor yajja mu katale wano n'atuyiwa mu 5 gwolaba okumugjamu ssente omala musala kagirita nnyuma omuwodo olaba oti omusala kagirita emabega kojja musiraamu gwe mbuulirayo kale nti ku mukolo gwa gundi yacontributinga kino kujuli ku mulodi mulodi nze kati njogera byendaba kale yave yatugambe nti yakola kino kale twabadde mu kuziika omusajja gwe bayita Lumala omumanyi omumanyi ngani Lumala gwe manyi wa DP nze Lumala gwe manyi muvuzi wa motoka za mpaka okay mu kibuga abamugaggayo omu ku bagagga ne Pony Parts yafiiriddwa kitaawe maama we omulodi yabaddeyo yagenzeeyoko omanyi mulimu ebintu ebizimba ki ebibondi ebikola bondi kwa bondingira n'abantu omulodi teyalabiseko simanyi oba yalabise sibakuziika babeera n'emirimu gyabwe mingi kati agira agikola bw'anaavaayo anajja erinnya Kampala abadde yeeyita linnya ki nze nja kubuulira nze omulodi mwali abadde agamba nti yengabo yaki ya Kampala omulodi wali kikutangira bintu ki sikyo kati abalonzi bandikubiseko batyanga oliko engabo ng'ate ba Kampala ate engabo ya Kampala akati abalonzi ab'omu Kampala banaakutukako batyanga gwe engabo ng'engabo batemyeko oba ya Kiganda ebe bafumita kuba engabo eriko amaggwa kojja
omubaka gwe Lord Mayor yalondeddwa omupya engineer Ronald bali mu oli tunamumala yes oli tunamumala nkuga mulwanyi omuntu alwana obulwanyi Eva omugagga yenna wali omusajja bamuyitanga Walusimbi Mpanga yali Mayor gwe nasangako omuddugavu gwe nali mmanyi nze bwe natandikira okubeera mu kibuga yenna nnyini Walusimbi Garage olw'okuba yali alina kusaka busasi era yasaka n'agenda n'aleeta ebimotoka Mercedes Benz ebiyoola ebisaaniiko nga biri kumutendera gwa ku level yansi yonna omutindo nga kiyoola ebisaaniiko Nakasero ebyo byola babijjudde mu kkubo naye nze okuva gundi bukyajja ebisaaniiko Nakasero bibiri mu luguudo olwo oluguudo lwaziba tebakyaluyitanamu Nakasero katale naye nga bijja motoka n'ebiteekamu n'etandika obbigaaya n'ebifumba n'ebyokya byagenda okutuuka bali babiwa ku Lugogo bypass wali bagenda ngo biwa wolengera flats awo opposite ne Colleses awo eyo level okutuuka n'abazimbeka amayumba ebyo bisaaniiko babituusanga nga bifuuse vvu oyo Mayor yaliko bamitanga Walusimbi Mpanga ye yasaka oyo wakumeka yali ndoza yali Mayor wa kusatu wa kuna bo waliwo abayindi abasooka nga basatu waliwo ne yali omugagga Walugembe yali Walugembe ate yesi Walugembe nsi yali nsibirwa so Walusimbi goge wa mwaka ki mu 70s ne waliwo ne yavaako gwe battira wali awe waggulu awo kusanyu babies home awo ng'ava ku church okusaba waliwo yali naye Mayor bwe nabanzi musigamba denga nakyetegekedde nandi badde yes okay kati ba Mayor wawe waddawo oko waliwo n'omusajja omulala yadda kwamuyitanga Fred Semaganda ne yali Mayor n'asaka era bye yasakira eggwanga ne bibeerawo Walusimbi Mpanga ye yasaka obwobunanga yaleeta n'ebyuma ebya parking mu Uganda mu mulembe mu 1972 73 awo na 75 era nga Kampala yenna emmotoka okupakinga nga sibana abambadde epuloni nga bawandiika ate baalingawo nga oyo omusajja Walusimbi Mpanga yaleeta ne baleeta kampuni n'eteeka ebyuma ebibala ku kkubo nga bw'opakinga ekyuma kye kibala bw'ojja n'oteekamu koyini n'osimbula kojja wulira mujja nsanvu saazo tulina abawala beerawo that's what we've got to protect now. Let's protect our gains. Mu nsanvu byali byuma 1973 paka 88 ebyuma bibaddeko naye wadde baalinga tebakyasobola nabikoze nga n'abantu tebamanyi nti baali babireeta kubala moto nanka parking era babutomedde bwatuuka n'okufuuka nga decoration ekivuddemu abazimbi ebizimbe bonna ne bazimbanga pipe obumpi obukoma wano so ng'oli byali byuma lulinga biriko ne mita ebala era nga ojja ekubuulira nga gyose opakingidde ku budde bwe buti bw'obanga opakinze bwoti ku luguudo ebbali ng'okanyiga bwoti nga muzanyi wa gundi bwaba wa chess yes n'ogenda wakomangawo n'otunulamu olabe meka duration n'okwata koyini n'ozisuulamu gwe n'osimbula n'ogenda saawa zino omwana bambi abeera mu basibirira chapati n'amazzi wakati baleeta amazzi g'obuveera asibirira anywa amazzi n'asiibaawo nga awandiika buli ejja era n'alinda paka wanajja kati nno n'omuloodi naye bwati bwali kati omuloodi egyo bimu ku byandi baddakola kati ku lwaleero waliwo omwaka bammeeya b'ensi yonna lwe batatuula atubuulire nti mwaka gundi yakola kino bwe yagenda mu lukiiko omuloodi n'ayita abantu be omuloodi n'asinkana bammeeya b'ebibuga ng'agenze bakubaganye ebirowoozo nti ekibuga kino kisaanamu ki okusinziira ku kibuga gundi ekibuga gundi tukiyambe tutya ebyo byonna bibeerayo buli mwaka mu myaka 15 atubuulire nti ngenze mu bibuga bwe biti najjayo kino bamugamba nti ddayo olwanyisa abagenda okulaakulanya emyala abagenda okuzimba kino ate gwe gw'olwanyisa toleese solution bw'ogamba omuntu tozaala tubuulire kyaba azzaako mu butazaala
nsonga lwaki tazaala omuwendo solution ogambye yes toyagala bazimbe ku mwalo okwo gwoguyonze njeza kyenkanawa nekyo okuzimba ku mwalo okwo tebalowooza nti oliba yavudde no kyazze buzzi ekyo enteekateeka yaliwo mu 1,000 yalimu mu 2022 awo ey'okuzimba omwala 2022 23 24 gundi naye yali agenda kuzimbako era naye Nasa Tebagala yali agenda kuzimbako line up y'abalodi haliwo abaddeko w'amaanyi gugwe esengekaayo sikitegeera oba otegeeza ki performance wise ng'ogamba ono yakyasinza okupafominga obubi mu bameeya bonna baali babaddewo yakyasinza okupafominga obubi anti ze kugambye ndi munya nti 15 yambulye nti kino aveyo atusongere nti nakola kino nekino ojja kugamba nti banwanyisa gwe naawe era oddamu kulwana n'ova ku byolina okukola singa olifumbirwa omusajja nga waliwo abakazi abaagala omutwala omusajja tolimukolera kintu kyonna olibeera olwana nabali bakulwanyisa eyo teba nsonga kojja njagala kola ku kibuga kya Mulodi Engineer ye talina kibuga nze kati nkubuulira kino olwaleero twamuwadde obululu nze nkubuulira kino olwaleero bw'oba oyagala okitwale waliwo abajja okunyiiga boogere naye boogera kusinziira ku ntegeera yaabwe sibanenya kubanga they are entitled to it. Buli muntu avunaanyizibwa ku ndowooza ye. Nze nkugamba nti bw'omala okumanya nti ekibuga kino kibuga gavumenti y'eggwanga yekiteekamu ssente okutambula oba okugenda mu maaso. Kati gwe alondeddwa oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki olina okusala amagezi nti oba n'enkolagana yonna entuufu ekusobozesa okufuna ssente ezo ezinaatambuza ekibiga n'engeri gy'onnyonnyolamu abantu mu mutima si gwa kuwakanya wabula kufuna kuteeseganya. Tewaliyo kintu kisobola kutambula nga tewali dialogue. Bw'omala okulondebwa nga member wa parliament nga oli ovuddemu opposition nti ovuddemu nuupu tekijja kutegeeza nti onatuuka mu parliament bwe muba muteekerateekera eggwanga muba temukyateekerateekera eggwanga lya nuupu oba ki muba muteekerateekera eggwanga Uganda eririmu abantu ab'ebibiina ebyenjawulo eririmu n'abantu abalina ebibiina ebitaafuna babaka. Ekibuga Kampala oba okiteekerateekera ng'oli mmeeya manya nti abantu b'oteekerateekera abalimu si mwe basula. Abantu b'oteekerateekera bajja mu buzzi bakozi. Abantu abalimu b'olaba b'oteekerateekera b'ogenda okulaba nti mubategekera abamu tebakuwagira. Mweggyemu omuze gw'okugamba nti mwalonda bubi gwe gundi walonda bubi mujja kubonaabona kuba mwalonda bubi ebyo tebikola. Kozesa position yo kikyolina okuba abantu bwe baba mutuuse okulonda ng'osobola bagamba nti temulaba nakola kino. Kati yatuuse okuba nti bali mu campaign nga talina kyayinza gamba nakola kino. Obudde abumaze alwanagana n'abo balina nkulaakulana ate tayagala mu kintu kitambule nga takiryako. Ayina okulonda bw'aba talina waafunira nga kyajja kirwanyisa paka. Ojja n'ekibuga Kampala bannange. Nze kuba ekibuga mukibaddemu nakisangako nga meeya bayindi ne baleeta abo bonna basemaga gundi najja gundi oyo gwe battire egindi eryongulu na Mirembe ne wajjawo Walusi Mpanga awo ba Fred Semaganda ne bajja ne wajjawo Yiga ne wajjawo gundi ziri twawula bonna bazze wendi Basebagala gundi Sebaana Kizito bazze wendi mu Kampala wa ate twagala muntu yeesibe ku kintu nti abantu wange nduddewo naawe gundi babadde mwana muto nze nga ndi mu paaka wenkolera tukwaga badde mwana muto ng'asoma wali Kampala Street Center nga bw'ava yajjawo n'atusangawo ne mukulu we ewa mukulu we nze nga ntunda tape ne mukulu we nga mwana muto so era mukulu we era kanso ye nga Lukwago ye road mayor mu kanso ye gobaganyiza mukulu we n'ava mu paaka awo n'emutwalaganya paka
nate Busega mu Kasumba Square naye nga muganda we ali mu paka atundira hawuka yo kyenva ngamba nti oyo sendo kugimujjako okwata magalo n'omugema mabega bwoti nawe lyoka kwamaniza zino obola bana bali abasajja abamuzinda balina we bakwata cha eso dense sio sibimanyi babo so nkubulira na kino olwaleero gwe omanye mulina kye abamu kye bataalabye nze kyendaba kityakojja emyaka 15 yes abadde ki abadde mu road ng'ava mu kibiina ki yajjira mu kibiina ekya DP n'avaamu yava mu DP ne bafuna DP buloko nabwe yavaamu ne bavaamu ne bagenda mu FDC yagenda mu FDC bagenda bayambala ettayi eno eya yellow eya orange abo bonna bampuuga baani bonna nga baali bagoberera Mbabazi go forward n'agenda agenda mu FDC FDC yagendayo katono nnyo ne bakola PFF kati oyo ye muntu gw'okwasa ekibuga mu myaka 15 nga abadde mu 2006 kojja meya wa mukyawa si kukyawa nze njogera kyendabako kakati singa omuntu gw'obadde oyagala kuwasa mukazi anaakuzimba oleeta mukazi abadde mu malya 7 mu myaka 15 bakugirayo fayiro nga yakabeera malya 7 gw'otwala ye mukazi omutuufu era n'ogamba maama wo ne taata wo bannange nafunye omukyala yakabeera malya 8 mukugu mu byokufumba omanyi ki ekintu ekiyitibwa diarrhea okimanyi diarrhea osomerawo tomanyi kye bayita diarrhea naye ng'ogamba nti wasoma n'amawulire kojja ekintu kyotamanyi ekintu ekibayita diarrhea tokimanyi nekugamba sikimanyi kati deda sikuvoola itasi kuba dense oli bubezi dense lema kugamba mbu nzivoola oli dense kojja ekigambo kiwulikika bulala diarrhea ngamba ekigambo ngeri gyokyogeramu mu Luganda anti kyova olabera endwadde ezisinga zikosa nnyo ababooza mbu ekyo kiwemula kyova ababyogera mu omuntu ali yalaba shot alina kye yalidde akutaako okulya akagendo kajagamba nti ekyo kigaana kumanya kigambo ekyo kakati bw'oba oyagala okuwonya ekiddukano omuntu alwadde ekiddukano tebamuzibikira mabega mukubanga ayitira mbwozibikireyo olwoba tokikoze eki oba tokijjanjabye kati bw'oba oyagala okutegeka Kampala ate toleka Mwala togaana bagukulaakulanya yalinga azibikira ow'embiro buleke abantu abagukulaakulanya bazze kuba bagulabye nti mubi kakati bw'oyagala omwala gwe yabadde ayagala n'oguliwo kati otwala guluwa guli ogubaddewo nange si wakuba ki omanyi Kigundu yawonye abantu bameka be yawadde emirimu awo jasi mu period eno nga bazimba abantu balinga bameka bayitirivu bakyasobola okubba gwategeka ennyo ekibuga oyagala baleme okukola abo bonna babulwa emirimu bw'omanyi abaana ababadde basula ku mwala awo ndi bonna kati abasinga bapoota bafuna buli naku ssente olwo gwe mmeeyo otegeka nnyo ekibuga agaana okuzimba omwala Kigundu nja kumuwa n'omwala gwe gwawa gwe Nalukolongo n'ogwe Bwayise gwonna agizimbeko n'egyokalerwe gyonna emyalo gimuwadde kati bwe kiba nga bw'okuzimbako gufaanana nga bwe gufaanana notamanya nakumanya nti wali waliwo omwala nze kati nkubuulira kino egyo emyalo embadde njiraba mu firimu nga oli addukira mu mwala wansi nga biringa bizimbe ennyumba waliyo n'amataala ettaala ziri omwo nga bwolaba ettaawo lyawali ensambya wansi ng'oyitayo wansi gy'emyala gy'ebweru nga njiraba mu firimu naye kati omwana yagutadde wano e Kampala Kigundu yagutadde wano naye bannanga ate omanyi Lukwago alina ebizibu yasanze nina gwe nagambye nti Lukwago okumanya n'ab'ekika kye bamutegeera nti muggulu gwe bayita omuntu ali selfish buli kimu nga naasiwa mukange olaba n'ab'ekika kye muganda we teyamuwadde kalulu
Muganda kwa kutia mulonzi. Lukwago yeddira ki? Lukwago baba beddira ki ye? Nkima, yes, Nkima. Kigundu yeddira ki? Nkima. Kati omuntu ali selfish nga Lukwago, nga Lukwago alwana nnyo, muganda we bayita Kigundu aleme kufuna mulimu. Oyo ye Lukwago. Neko jebe bibaawo mu gundi mu nsi muno bibaawo. Kati nno nze tebibaamu mu nsi. Muganda ndi musajja musiraamu. Kigundu musajja musiraamu ye Hamisi. Yes. Lukwago yazo musajja muki? Musiraamu. Twina tusoma Qur'ani. Qur'ani yetugamba ndi mugatto Oluganda kisookerako. Buwantegedde nti Kigundu azze ku Teba ina kyaleese Lukwago. Nga tonnaba kukaaya na Lukwago ye wandisoze gamba ndi muzukulu wa Mugema tukoze tutya omwala guno guzimba gulabike bulungi gufiitinge mu Kampala kye wali okola so si kukuba ki Kigundu zimba omwala. Olunaku olwaleero kojja jakuba mmaliriza mu byafaayo byaffe ng'atuwa history oba oliawo eggwanga lyattu Uganda bw'otamanya gye wava tomanya gye olaga. For now, bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi